Ganda yonna gye muli nga we oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka Jeno Salimusale. Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ebigambo ebyo byowulidde eyabyogera yoyo gwolaba ku screen yo bamuyita Kafeero Tobbi abangi bwe bamanyi nga Dr. T. Amale bigambo bingi wabula nkujjiddeyokko ebyo byokka byenjagadde okuwa obeere ng'obiwuliriza ebigambo byayogedde ng'ayogera ku Ssaabasajja Kabaka n'abamu ku Baganda abali mu Buganda. Njagala sooke mbikuddiremu katono nnyo nzije era mbeere nga nkwongerayo omuvubuka ono mukozi wa comedian era awagira ekibiina ekya NRM era muwagizi nnyo w'abantu abo babiri bayogeddeko ababadde mu bigambo bye okuli General Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba muwagizi waabwe era ebbanga lyonna ensi yonna ebadde ekimanyi ensi yonna emumanyi kambikuddiremu nzije tweyongereyo. Ganda yonna gye muli nga we oli Muganda mbadde nkusaba mwenna n'obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka Jeno Salimusale. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo eby'omuvubuka oyo amanyiddwa nga Kafeero Tobbi tewaliyo mukungu n'omu tewaliyo okuva emmengo omukungu yenna oba omukungu okuva mu gavumenti eyayogedde ku bigambo ebyo eyanenyeza omuvubuka oyo ku bigambo ebyo tannaba kubanga alabikako wabula nga ye ebigambo yabyogedde era abyogedde era nga bw'obiwulidde bwe sijja kubeera nga mbikuddiramu kubanga abyogedde era sijja kubiddamu kubanga tebiyisika mu kamwa. Omuvubuka oyo aludde ebbanga lyonna nga vvoola nga si Bwakabaka bwokka wabula n'abali mu kibiina ekya National Unity Platform wabula abamu ku bavubuka abawulikiseeko abavvoola Obwakabaka nga bali mu kibiina ekya National Unity Platform engeri gye badde baanukulwamu ebadde endala nnyo era nga bangi osobola n'okubalabirako wabula abava mu kibiina ekya NRM bangi bavudde nnyo Obwakabaka abamu ebifaananyi kisobodde bireeta nga kuliko Kisa kya Mukama oyo mumumanyi amanyidwa nga Yiga Kisa kya Mukama yavaayo najja era naye n'akola bye yakola omwali n'ebikolwa eby'okukunama n'akunamira Obwakabaka tewaali kikolwa kyonna kyamuteekebwako gwampuliriza wabula ate abalala embeera eba ndala kakati omuvubuka oyo tewali muntu n'omu yazise kumugula eminga tewali yamunenyeza tewali mbeera yonna yamuteereddwako gwampuliriza wabula njagala okutegeeza ebigambo bye abamu ku bantu bagezezaako okuliyakitinga era njagala okuba nga nkuwa ebigambo bya Honorable Betty Nambooze bakireke ayina ebigambo byayogedde nga waliwo n'abamu ku bannayuganda abalala nabo bawadde endowooza yaabwe ebigambo by'omuvubuka ono. Njagala kuwa ebigambo bya Nambooze kanzije nkuwa ebigambo bya Honorable Betty Nambooze obiwulirize then mbeeko n'ensonga endala ze nkuwa mukutu gwa Redison TV genda mu maaso ng'okomentinga genda mu comment section teekayo obubaka tubeere nga ate tubuyitaayitamu mpola mpola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukataganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasitolwanyisa obumu bw'Abaganda because unity eteekwa okuba unity for a purpose. Yes. Unite for a purpose. True. Olwaleero mbadde njagala tukome mu kuyita mu nsonga ezo lukwakwayo. Omulundi ogujja tugenda tutandika okukwata ku nsonga ezo emu kwemu nga tukulaga n'oluwalo luwo nga tukubulira n'okubulira biki by'olina okukola okuddamu okufuula ensonga ssemasonga ez'okumwanjo. Tutuusa abantu ogenda mu kulonda nga tebakyayogera na ku nsonga za Buganda kubanga ffe bannyinizo twagala ozzeebasa.
twagala ozerabira waliwo abeeyisanga abaatuuka tetutuukanga bannange in fact tulina bubi nnyo tweta kubanga kati omuntu abamaze ati emyaka 4 nga abasuubiza ne mubanga mukyasuubira nti alibawa olaba ne Mukama Katonda mu myaka 4 abaana ba Isirayiri yali amaze obbajja mu ddungu naye ono waawa tusuubiza ebintu myaka 4 abantu ne batuuka n'okgenda waliwo wana akalenzi bangambye simanyi keeyita kaamale simanyi era ndowooza mmale akayogedde ebigambo ebikikinike ku Buganda n'olaba omuvubuka n'asituka n'akunamira Buganda enkya ne bamuwa obwala DC nga akunamidde Ssaabasajja Kabaka kyokka ne yeeyita mbu kisa kyaki oyo kisa kya sitaani naye n'alabikako ne mu palamenti ne bamwaniriza n'omwaniriza nti atazze kuloopa basajja ba Kabaka abali ku mirimu egy'ensonga mazima omuntu najjamu empale n'akunamira Kabaka n'addamu n'atambula e Buganda ne bamuwa n'obwala DC nga bamwebaza kyova olaba n'omulala enkyakikola nze neewuunya wano waliwo akalenzi kayisa mu Kabaka amaaso ne koogera ebigambo fenna okumanya omwana oli yayokola ebintu ebyatumala enviri ku mutwe abantu bonna buli omu yalinga azibye omumwa waatudde naye kooti yafunye n'amaanyi buddayo keeka era ali mu byalo bya Buganda ayina ekivaamu ng'abantu abalala bagamba nti wamma okuvuma Kabaka si kibi nti si kizibu era mulinda Ssaabasajja Kabaka asituke nedda bannange ng'atalina bantu be nedda bannange abantu ba Kabaka mwangu wekyukyu talwana yefe abalina okumutaasa weewaawo ku Sande ejja tugenda kutandika okusunsula ensonga eno emu ku emu nga bwe tulaga abantu oba mmwe abaana ba Buganda naddala mmwe abavubuka abato ab'amaanyi wawe mulina okutandikira bwe muba temwatandika dda buli muntu addemu towulira mirembe ng'omazeeko wiiki nga topostinze kintu kyonna kikwata ku Kabaka ng'omuwaana ekirala ebeere routine gubeere gwa naggomola omuntu yenna okwasanguza ebigambo ebiyinza okwennyamiza okuvvoola okunafuya okumalamu amaanyi okutyoboola okukakkanya ekitiibwa ky'Obuganda ekitiibwa kya Kabaka waffe ekitiibwa ky'ensi yaffe yeffe ffennyini bayidawe bw'okomawo ebyo byonna nze ate mwendabikira naye era n'ekirala ate twewazisa abantu abamu abaagala okufuula ebintu bya Bwakabaka ekissi akuwalanye lwa byabufuzi ng'ate akusibako nti oyo yavumye Kabaka nze waliwo omusajja omu ennaku zino namuwulidde nga ayagala okummererako amannyo ng'ayogera ebigambo ku nze nga yeekuusa Kabaka n'atuuka n'ogamba mbu ayagala ajja kusala amagezi afune sikaati yange simanyi bankube sebo ndagirira bulwazi tugamba bwe tuti tusisinkane ku Square nze naawe njikuleetere sikaati n'empale nga bw'obyagala mbikuleetere tewali ataasa buli omu ajja yekka twerabeko baaba babiri tewali kututaasa kubanga omuntu ali mu nsonga ze za byabufuzi n'ayagala ogamba nenamboozi ono tumwonoonye tutya tinamboozi ono katumukonaganye neki n'Obwakabaka eyo nkola bagiyita gaslighting nkola y'abannabyabufuzi bannakyemalira addira kyoyagala n'akusibako nti tokyagala agasajja edda gakikozesanga bwe yabanga n'omukazi ng'ayagala kubba bintu bya mukazi ng'aga nti omukazi ono agudde eddalu ayagala kutta baana be kumba ayagala nti yabadde atta abaana ng'ayagala kutwala bintu kakati ne mu kibuga omwo mufunyiseemu abantu be balabe ba Buganda bennyini balabye abaana ba Buganda beegatta ne bakola omukago ogw'ebyobufuzi ogw'amaanyi ne bannayuganda ne baguwagira Kyagulanyi bw'ava ku neeno n'agenda ebweru wa Buganda nga bagamba bali banaye temuwagira Kyagulanyi Muganda ekibiina kye ky'Abaganda bwe bakomawo ku neeno nga bagamba temuwagira Kyagulanyi tayagala Buganda balwanyisa bumu bwe twazimba mu byobufuzi batabula enjuyi zombi yes kakati naffe tugambye naffe emizindalo tugirina ate tugenze n'okulaba ne tugamba nti ye bannange obuvunaanyizibwa bwaffe tusobola ogwerabira guno omulimu gubeera mutume guno omulimu tegubeera mutume guno omulimu gwaffe nze Ssaabasajja Kabaka yampa obuvunaanyizibwa okusomesa Obuganda omulimu tagunjijjangako ate yanjatula erinnya era omwo munyimiridde mu mutiti kyange ekyo eky'obusomesa okuddamu emisomo gino n'amaanyi
n'amaanyi era tujja kukyaza wano n'abantu abalala bangi kubanga amagezi tegabagoomu era bwe gakuggwako go galinga muliro bwe gakuggwako ng'ogasabako newaaki newa muliraana. Mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo ababaddeko abatabaddeeko ebigambo bino bibatambulize bibatuukeko. Mulaba ekintu kyamale kyeyakoze gamba nti no Abaganda mwenna mukombe Museveni mu kabina male mukwate ne kajenetako mukakomberere male mukwate n'akaasali musale nako mukakomberere temulowooza nti no ayogera bwogezi mugamba mno okumwogera kutugenda kumwa platform yes kozi muno ku video bulina okusigala inside that abaana baba abantu babulaba sacha setani yavino nakunamira Obuganda ne bamuwa obwala disi mumanyi ekifuka kyo omwana kyagenda okwata naye nge n'Abaganda babatoola buli kimu bakibakoze mwe mulinyigako ddi Abaganda mulinyigako ddi nga babakoze ebintu mumanyi akavuka katambula mu mabbaala kabeera ku bivulu mwe nyine mubasapootinga abo abantu ababatoola bwe batyo mubasapootinga ne mugenda ne mubafuwa ssente mumusanga mu bbaala mumukoleko mumusanga mu bivulu mumukoleko yes abantu nga bwe yatyamale mulina okubakolako but you quiet bajja kusigala nga babatobola mpaka kuwulira bubi period twabogere katwa